lugenda okufuluma nga lulinamu emikono mingi. But for this specific song mulimu omukono gwa Kade, yajja Kade producer, mulimu omukono gwa Tony Hall, mulimu omukono gwa Dan Magic, mulimu omukono gwange, mulimu omukono gwa David. Nti kino ekintu tukikola collectively nga team, so ekintu kigenda okufuluma ng'abantu bangi nnyo abakitaddeko emikono gyabwe. So in one way or another, newesibeeramu ng'eddoboozi lyange liwulikika, I'm part of that project. Nsanyusa okubeerako wano nammwe. Ndowooza eno ye Firebase crew entuufu. But Tetuweddeeyo. nkimanyi naye when I look at Firebase, engeri y'oluusi gye musirikamu muteekawo eddibu ddene ku entertainment y'eggwanga Uganda. One, for starters, njagala otunnyonnyoleko Bobi Wine. It is to public knowledge, buli omu akimanyi nti gavumenti eno tekukkiriza ku stage, but kinaakoma ddi eri bafaani bo abakwagala nga ggwe omuntu. Two, Nubian simanyi oba ne Banyo nayo mweri. Three, I'm sure you miss stage, but to what extent? Thank you. Yeah. I miss stage. Waffe tuli ba artist wala. Tuli ba artist ekyo kuza obulamu bwaffe bwonna bwonna. Naye ate twazuula nti artist si wakulimba buyimbi kunyumirwa. Wabula asobola okuyisawo obubaka bungi nnyo, asobola okukola ebintu ebirala ng'akozesa eyo influence n'eyo attention n'eyo following abantu naddala aba bulijjo gye bamuwadde. So yes, tuli ba artist tumisinga stage. Wano we tuli olwaleero twakolawo nga wakupafomingira yemu ku venues ezali owned, the venue yali owned by an artist designed for art. Naye kati mu myaka giweze 5 nga tutukkirizibwa kukola show awatali nsonga yonna, you know, mbuuza baani eneekoma ddi. Kyenjagala omanye nti okubanga siri ku stage tewaliwo tteeka lyonna lyonna, just bankolako fujjo kubanga balina emmundu ne bagja ne bagamba gwe tojja kweyagalirawo, tojja kuyimba music wo, tojja kusanyusa bantu. So bali mu kunkolako fujjo. Kinaakoma ddi ng'omukozi w'effujjo awanguddwa? Ani ankolako effujjo? Museveni. Lwaki ankolako effujjo? Kubanga alina emmundu, era singa talina mmundu ekitegeera. So kinaakoma ddi? Kitulwanyisa okukoma. Ne bwe mulaba nnwana n'emikwano gyange gyonna tulwana kujjawo buno butali bwenkanya. Naffe tufuna eddembe lyaffe okukola kyetunyumira, kyetunyumirwa, ate ekibeezaawo ne famire zaffe n'abannaffe abalala bangi. So ekinaakoma nga bituwe obuuza Nubian naye ali ku baani nani Magic n'abalala. Munnange bwe twabuuka ne tugenda tugenda kuyimirira ku bali bangi nnyo ab'omukwano tetwali byafeka n'emikwano egimu bambi ate obasaasira ne bafunamu okutya era bo tebayimirirawo. Naye abo bonna abayimirirawo nange nga bayimirira ku mazima sijja sikubeera mu bubeezi tebapafominga kyokka. Ono Dan Magic ne Nubian bamala emyezi 7 mu komera nga tewali musango. Ono musango gwe yeya endosinga kubeera president. Ono musango gwe yali kyali wange, bamusanga nange nga tuli campaign. So ebizibu byagenda bigwira bakyali bange n'abalala nammwe byabagwira lwakuba temumanyi. Mwe muli ku Facebook, mwina Facebook era mwina kozesa VPN, ebira bifaanana biri. So munnange naawe oli bwotyo lwa butakirondoola. Ekyo kindeeta okukubuuza nti before nga tonnagenda mu politics, tukimanya ebifuzi byaliwo, but Bobi Wine wafuuka business e Kampala. Ayagala ofuna erinnya lumba Bobi Wine, ayagala olya ssente eza government. What do you think about your name and vis-a-vis in money exchange? You a business. First of all, it's not about me. Ekiri kunze siri wanjawulo kwanana bananga balala.
yes namanya esobola okukola n'ensalawo n'enkikola era nekibuusa abantu bangi. Omuntu atufuga yali yasiruwaza dde abantu, yasooka n'afufugaza bonna abo abaasoma baprofesa abaani n'atunanya agenda okunwanyisa n'amunyiga, abalala yabatta busi, abalala n'abasiranya, abalala n'abakompromisinga, abalala n'abazisa emisango nga buli woovaayo okwogera amazima nga kugira emisango gwewaza gweyasirika. Naye kati neesanga nga nze tanyinaako kakwate emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka talina wayinza kugira nti Bobi Wine yazza omusango guno yakola kino kikola yakola kino. So nantya nnyo ate bannayuganda ne bampatira. So kati n'albuuka nze ekigendererwa kyange kyali kyakulaga baana bageto nti muli baakabi oba owakanya olaba kyeva nagamba ebigambo oba owulira biwakanya eyo babira ku Kyagulanyi. So kakati bwe nayimuka baana bageto bangi ne bayimuka ng'engeri yokka gye basobola okukola ya mirundi ebiri. Sooka yakugulirira banno nogamba mugeto ani mukwano gwe ne baleeta bukyamaanyi okukwata sente genda ekigerobooto ani ne baetoola mikwano gyange gyonna. Naye ate najja n'ebintu bibiri, ekirungi n'ekibi. Nalaga ensi nti industry yaffe y'amaanyi, kati nayo ne bagyataakinga ne babakompromisinga. Ate bannange abaali tebabuuse bo ne batunula kumbi. Nze nga njagala batwala mu nsi ensuubize mwena kati eno interview mugikoledde mu State House nga muli ba artist naye nga mudde wali ne babacekinga ne mujja ne mulaba kyali wammwe nga president ne mu interviewinga. Naye bakozesa mmwe kennyini kubanga Malcolm X yatugamba nobody can make you a slave unless when they use you. Abazungu bajja wano okutuwamba bakozesanga batugavu bannaffe ne bafuna mwanya alina influence wano genda olwanyise oli mwanga gezaako genda olwanyise kabarega n'ebirala bifaanana bwe. So nena kyemalira akozesa abo ba artist banno abalina influence, akozesa abo bantu banno abalina influence, akozesa abo ba bloggers, akozesa abantu abali influential. So weesanga ng'okulwanyisa Bobi Wine mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga Bobi Wine agoboli eyababba. Nja kumaliza nga nkuwa analogy eno nti bwe tubeera nga tulina sente zaffe omuntu n'azibba tulina ekisawo wano kyaffe n'akikapa n'atandika ne tumugoba ajjamu omutwalo ng'agenda asuula. Kati bwe muba abasiru mudumira kuba omutwalo omwo ye ngadduka okitegeera. Kati nze mulemeddeko mbukukwata bakyali bange baali badde banyambako okukwata Museveni tumusuuza ebyaffe bo bali mu kukujubalira ebinyama nakwatayo anze kasita nfunayo ekyetaano. Abamu batuuka n'ogenda anze Bobi Wine muntu jamulabisa mpayo obukadde 10 jamulabisa bwekityo. So bwe batyo batunaffe wayingira butereevu mu by'obukulembezi bw'abayimbi era tebwaliwo because Boba yabiyingiramu bwe wayenda osinga saha ng'ate saha bw'oyaawo era ekino nekisigala nti no government beyagala osanga bebaba batwala. What do you think about this leadership? Because in 2020 when I visited your home walaga oli very positive about the industry kubanga yebafudde kyemu buli all these years. But oyina okuba oyogera ku Uganda Musicians Association. Yes. And you Uganda Musicians Association okulembeze waayo bwagitandika nze nali ssaabawandiisi waayo eyasooka nga Silver Kyagulanyi yali first chairman of president wa Uganda Musicians Association. Yatandikibwawo erujjukira abaaliwo bwe twasinkana ku National Theatre nga tugezaako okulwanyisa amateeka ago ge baali batandise okuteeka bayimbi. Yes. Tulina kuyimba Luyimba nga tetusaze, tulina kuyimba ku topic eno n'ebirala netugezaako kirwanyisa. Of course Uganda Musician Association yandibadde powerful naye omuntu agezaako bakuuma nga muli basirevu be tasobola bakkiriza kwegatta. Somehow ajja kufuna engeri gy'abawulayawula era bwekibadde paka olunaku lwaleero nti yali reduced to fighting ne Uganda Musician Association yali reduced to fighting Bobi Wine. Museveni si alina okubeera member wa Uganda Musician Association. Nze kuba Museveni si muyimbi talina kubeera sali musale, temulina kufukamirira sali musale naawe kubanga mmwe ba creative ye mmwe bagagga mmwe ba producer mmwe Katonda be yassaamu ekituluka tanako tabayimbi baffe bangi tebakiraba naye abamu bakiraba kuba nyumyako n'abamu. For example saha twatulako ne sinya era nanebuuzaako nti
singa mfuuka omukulembeze w'abayimbi tikyosobola okukola. Twali ne Nubian, maybe Nubian anaaba brifinga naye yona no tumuwa ebirowoozo byaffe naye tumugamba munnange genda mukama akulembere okole ekyakabi kyosobola okukolera ba artist. Naye ndowooza era nga bwekyogeddeko gavumenti eno bwe yalaba nga tuconnectinga ne King Saha n'eremesa okulonda kuba teyagala babeerewo okulonda kw'amazima na bwenkanya. Kati bw'omuyimbi alieyo ekyo tekirina kye kikulaga kyogamba kuba abayimbi tulina okuba nga tuli batuzimu ekyo ngamba gwe kirina kye kikulaga. Maybe Nubian has something. Yeah, mulina okumanya nti regime eri deliberate okulaba nga ekozesa divide and rule. Wabeerawo initiative ereeta abantu babeere wamu bafuba nnyo okulaba nga babatankana. Saawa zino Uganda Music Association okulonda okwali kulina okubeerawo gavumenti yakuyingiramu era kati saawa zino buli muyimbi tamanyi wawaagwa tamanyi ani akulembera ekitongole ekyo ani tugende wa Saha tetuli basindi tuli baki bwetyo gavumenti ne succeeding okudividinga abayimbi ki abandi badde nga bali wamu kati buli omu ali bibye. So kino kyo tuleke kyerabira nti ngaye mukiraba mu music bwe kiri ne mu bulamu bwa bulijjo era saagala mwawule obulamu bwammwe ne politics kubanga politics akukwatako kasita obanga oli mulamu ng'obeera mu ensi politics w'ensi eyo akwatako oba oli muyimbi oba oli munnamawulire oba oli ki akwatako ku lwaki yasalawo buli kimu obulamu bwo butambudde butya ebyobujjanjabi biri bitya mu abayimbi mukoze mutya kibateekawo n'embeera nti bw'okuwandika oluyimba olina gy'olina okugenda simanyi ate balulabe beekanye yimba oba ogenda kuyimba olina okufuna okugetinga registered. So ebyo byonna politics kikomawo nti lwaki buli kimu tekitambula bulungi gavumenti eri deliberate okulaba nga tetuli united era bajja kukola buli kimu okulaba nga batwawulayawula basobole bo okutusuza ekyaffe ekituufu. By the way, Dan Manji, Akayimba on social media, Akayimba Nalumansi is trending #1 at the time it came out to Uganda. Now, a little bit away from that, one Bobi wine, you were very okay. You are very fine. Maybe not turn until when the politics they are in them. Dan Magic are okay, Nubian are okay, but Chariba Fabala will never be okay. Then we are in the mood, maybe I should. You cannot turn the one Nubian. Yeah, okay. Getting a mina sentence a little bit fine. Not to move to come. Yeah, when it comes to Dan Magic, I would that. What one about I'm never feel yes, we're trying into politics. Sina kuyingira mu politics. We twatandika okwogera ku nsonga ezitukwata ku kubenga bannayuganda. Regime yali deliberate okulaba nga frustratinga. Bataddewo zi ban concerts zaffe baziremesezza. Yes, definitely kubanga music yali craft twali ku earninga from buli kimu kikyuka. Naye obulamu nga bukyuse ate sejjusa ku lwaki nti kasansigala nga nyimiridde ku mazima ti mu bulamu you have to have something you stand for oba otherwise you will fall for anything that comes your way. So nze ndi firm nti kyendiko ge mazima ate kyemanyi ku mazima gasigala mazima leero enkya ne next generation. So I'd rather be in a country nga nsobola okugenda owantu wonna nefuna n'okutuzika okunywa ng'abantu tebanneevuma ng'omuntu yabalyamu olukola. Nze nja sigala nga nyimiridde ku mazima wadde embeera si nnungi naye nga bwe bagamba nti ne bwe baggalawo olugi Katonda afuna engeri gyakubeezaawo. Tusobodde okubeerawo mostly nga abo abantu abatukkiririzaamu reachinga out. Oyinza okuba ng'oli awo nakubira akasimu n'agamba kebera ku simu ntaddeyo kanoni kano kakuyambe bwekati. So in one or another we survive tubeerawo ate era kitulaze nti nate amazima gatwongera otufuula abaakabi kubanga bangi nnyo abandiyagadde okwogera bino bye twogera naye nga batya. So abasinga bagamba we can help from this side era kyetumanyi nti mu bangi nnyo the majority bayimiridde naffe era naffe
tugenda sigala nga tuli ku mazima, tetujja kutiisibwa oba tetujja ku breakinga olw'embeera gavumenti gyeteekawo, kubanga tumanyi nti one day byonna bijja kukyuka, amaanyi gadde mu mikono gy'abantu, abantu abafuga eggwanga babeere abo abantu be balonze rightfully. Tuzimbe Uganda empya. Well, Nalumansi, when we stop being passive about the affairs of this nation, of course, a lot of things change in life, both positive. Nenga bomanyi mu Uganda sawa zino okwetuusa okuyingira practically into the affairs of this country, because well, you know that nobody is safe, brother, in this country. Now we can have to police safe. Tokyasobola kuntuukirira ne tudiscussing oba ne tubeera ffenna like the way we used to be Anderson. Oba olina kyotya you see that you're also affected. So the best option is always to stand on the right side and to stand with the oppressed Uganda until we reach the destiny. And we all know that our destiny is going to be a victorious destiny. Our destiny is going to be a destiny of perfect Uganda where enjabo nagenda kukolako kwenda kusanga weki eddagala fena kyetwetaaga ffe. Yeah, maybe okwongerako tumanyi nti bajja kutwevuma, tumanyi kyetukola kyetuswaza, ne bw'osanga mukadde mukulu, ne bw'osanga jjajjaawo, ne bw'osanga maama wa mukwano gwagamba mwana wange mwebale emirimu gye mukola. Yes, ayinza okugamba nga atya, naye at least tewali batugamba nti mutuswaza, no bagamba mwebale. Yes, abamu baba atya nakutumya naye namaliza gamba mwebale. So tumanyi nti kyetukola kituufu, kituweesa ekitiibwa, kitwagazisa, ate tumanyi nti n'ebiseera eby'omu maaso oluvannyuma nga ffenna tukaddiye oba nga tufudde, still amajja gaffe tegajja kuba nga tebatwevuma, bajja kuba batwogerako bulungi nga bagamba waalingawo abavubuka, waalingawo ba artist abayimirira ku kituufu, kuba si ffe tusoose. Fire Mutaaya bamuwaŋŋangusa n'omuwaŋŋangusa n'agenda e Congo n'amalira Sweden ku mirembe gya Amini, nga Amini tayagala ba artist bayimba mazima. Christopher Sebaduka yawaŋŋanguka n'agenda e Kenya nga gy'ayimbira kuba yalinga ayogera ebyamazima. Tukitandikidde ku waliwo ne bebatta ba Byron Kawadwa, ba Okot Bibite, ne lunaku lwaleero tubasomako ne mu bitabo. So ng'aba artists tumanyi nti twagala jasi byakubeerawo, ffe abamu tuyimbidde for more than 20 years, tukoze amanya, tukubye endongo, tukyakadde, tubaluse, byonna, but at the end of the day legacy gyolekawo yenkulu ennyo. Abantu balibeera bakwevuma, bali bakwenyumirizamu. Ffe tuli sure nti bajja twenyumirizaamu.